President Museveni alagidde General Kahinda Otafiire yave ku mutabani we Muhoozi Kainerugaba omuduumizi w'amagye mu ggwanga Uganda amuveeko amwesonyiwe agende ne mu maaso amwetondere mu lujjudde olw'abantu olw'okugenda mu maaso okubeera nga amuyisaamu olugaayu amuyisaamu agengege n'okugenda mu maaso okubeera nga tamulabawo nti asobola okubaako ekyenjawulo ky'akola agookya. Kaakati nno mwana ttu abadde asagaasagana nga olowooza ate nti tetulina waaka. Mwana ttu nkusaba otuule okkalire sinakindi ofune ne kyayi nkuleetere ebyabadde mu meeting etakkiriziddwa yadde n'omuntu agyetabyemu okubeera ng'akubaganya ebirowoozo. Generaali ow'oku ntikko Yoweri Kaguta Museveni mu cabinet munda mu State House Entebbe yagambye General Kahinda Otafiire nti ssebo na bonna ababaddemu mu meeting eyo okusinziira ku nsonga yaffe ku kisenge bitwoleka nti yabagambye nti this matter is not a subject of discussion. Abo bonna abayise olugaayu mu General Muhoozi Kainerugaba CDF w'amagye ga Uganda UPDF bakikomye bunnambiro era bakomye okulwanagana munda. It wasn't a matter of a subject to discussion. Kaakati ngenda kuleetera ebyabadde mu meeting eyo era obimanye. Ate tuyingire ddala munda wa dynasty monarch the Museveni dynasty. Ebipya byolina okutegeera n'okumanya ebiri mu coughing ebigenda mu maaso obutereevu nnyo munda mu nteekateeka zonna ezigenda mu maaso okubeera nga omukulu Generaali Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso okubeera nga ndowooza enteekateeka zonna n'obubonero obuli obwoleka omukulu yandibanga buli omu alina ettabi lyafuga ate era n'ebiragiro buli omu awa ebiragiro ani asinga amaanyi era wawe twolekera nga bannayuganda. General Kahinda Otafiire ebigambo by'abadde ayogera okusinziira ku batukubya akaama ku ebyo ebyabadde mu State House mu cabinet ng'omukulu atuuzizza kyalinze cabinet y'abaminisita byoleka ng'omukulu bwe yeeganya ebigambo byamukalidde ku matama n'amugamba genda mu bantu mu lujjudde lw'abantu weetonde publicly. Kaakati gano gava mu nsonda ez'enjawulo era kino kyoleka nti Generaali Yoweri Kaguta Museveni amazeeko nti abo bonna abaluubirira okubeera nga bagenda maaso okuwotanga down oba okusazaamu n'okujungulula n'okunyoomoola project egenda maaso ey'okutondawo obwakabaka bandibanga kaakubajjuutuka. General Kahinda Otafiire yandibanga naye byasiba byebikutuka. Mwana tunkwaniriza nnyo gwe wena agoberera omukutu ogwa Uganda y'enkya gyonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera omukutu guno ng'oli mu ggwanga Uganda, oli ku ssemazinga wa Africa, oli mu East Africa oba Great Lakes region, oli Tanzania, oli Rwanda, oli Burundi, oli Kenya, oli Liddawa, oli Democratic Republic of Congo, oli mu Ethiopia, oli Liddawa, oli Libya, oli Egypt, oli Morocco, oli Liddawa, oli Southern Sudan oba mu Sudan eri eya waggulu eri, oli Liddawa wawo osinzira okubeera ng'ogoberera omukutu ogwa Uganda ey'enkya, oli South Africa, oli Liddawa, oli Namibia, oli Zambia, oli Tunisia, oli Mali, wonna wosinzira okubeera ng'ogoberera omukutu ogwa Uganda ey'enkya wano ku ssemazinga wa Africa. Nkwaniriza nnyo nate olunaku luno ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa kusatu omwaka 2026 leero olunaku lw'abakyala mu nsi yonna. We are going to be celebrating women today. Kaakati nno mbaanirizaako mwenna abagenda maaso okubeera nga mugoberera omukutu guno nga muli mu diaspora oba emitala w'amayanja, abali e Canada, abali e Turkey, abali e Sweden, Stockholm, abali e German, abali e Switzerland, abali e China, abali e Belgium, abali e Netherlands, abali e Brazil, abagenda maaso okubeera nga muli e Venezuela,
abanaffe abali mu kyombo kya Buwarabu the Gulf nga embeera egenda maaso okubeera nga etabuka, abali mu Oman, abali Jordan, abali Bahrain, abali mu United Arab Emirates, abali Dubai, abali awo Kuwait, abali Qatar, abali Saudi Arabia, mwena mwanattu mbalamusaako ate era nembagaliza okubeera nga ebiriyo eyo ate tebibatuukako nga mubeera n'obulamu. Embeera yavudde dda mu nteeko olw'ebigenda maaso byonna tubitegera tubimanyi. Abali mu nsi ez'enjawulo, abali mu United States of America, abali e Bungereza, abali Wales, yonna bannayuganda basobola okubeera nga mugoberera omukutu guno gwa Uganda ey'enkya okusinziira mu nsi yonna oba ku sseŋŋendo nsi mu continents ez'enjawulo. Mwana tumbaanirizaako olunaku luno olwaleero era n'ebebaza gyonna gye mutuusaako engalo gwagoberera omukutu guno bw'obeera ng'oli mujja oba oli mupya waneeno. Nkusaba mwana togende buterevu nnyo ate ogabane obubaka buno osobola bugabana ne banno ku WhatsApp oba ku Facebook oba ku Instagram oba ku TikTok, where you can easily share this link to all your friends and family. Obategeeze nti omukutu ogwa Uganda ey'enkya bagende maaso babeere nga basubscribinga ate era balikinga video eno bagende maaso ate era batereko n'obubaka. Naawe kennyini agiraba osobola buterevu nnyo genda n'oterako comment ate era n'ogisharinga video eno widely. Nsaba mugende maaso musubscribinga ate era mugoberere omukutu guno mwanattu. Bino bye mukola bitwongera amaanyi n'ogenda maaso okubeera nga ate tukulanga omukutu ogwa Uganda ey'enkya ate era n'okusaasaanira ensi y'eno Uganda ey'enkya. Kabona Mawanga mbaaniriza nnyo bassebo ne bannyabo era mwebale kubeera nga mugufudde omukutu namba emu abatuweereza obubaka nga mulimu living rooms oba restrooms oba wonna mu office nga mwana tumugenda maaso okubeera nga mulaba omukutu ogwa Uganda ey'enkya. Abalabira ku tablet, abalabira ku Macbooks oba Macbook Air, olabira ku Macbook Pro, abalabira ku laptops, abalabira bwe mutyo ku desktops, abalabira buterevu nnyo ku masimu gamwe device eri electronic ng'esobola okubeera nga mwana twegenda maaso okubeera nga ogirabirako video ne ya Uganda ey'enkya. Mwana tumwebale kubeera nga mugoberera saako n'okussaayo obudde nabwe ekityo okubeera nga ate mugoberera mwagala mugabana saako n'okussaako feedback ku video zino ze tubaweereza. Tutumbudde nate yeno Uganda ey'enkya. Kabona Mawanga yenze muzzukulu wa Gabonga Moses Wamala akulamusaako era n'enkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo era mwabali ku kyeyo mbeebazaako ensuso olw'ensonga nti mwagendayo okunoonyeza ekigulira Magala Eddiba oluvannyuma lw'eggwanga lya mu Uganda okubeera ng'ebintu byagaana era nzikiriza bangi nnyo abali mu diaspora nga temuliyo lwa ssanyu nga temuliyo lwa nankola nti muliyo lwa mbeera kubeera nga wane waka yagaana ate era nabwe kityo ne mugenda maaso ate era okubeera nga muyiiya ebintu byonna okulaba nga ekisoboka muteeka ekinaagulira Magala Eddiba mu nsawo ate era nammwe mubeereko n'abamu ku abo abeegombesa mu nsi yonna. So wana tumbassaamu nnyo ekitiibwa era mbeebaliza ddala abali mu diaspora bagenda maaso okubeera nga mugoberera omukutu guno ogwa Uganda ey'enkya. Mukola kya ttendo nnyo era mwebalire ddala temujjanga okunyongera obajjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa gwamwetaaza ojja kuyita ku nnamba y'essimu eyo noti 7 7 noti 7 ye Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa. Osobola okubeera nga naye omukubirako omukoonako ate mubeere nga mwogerezeganyaamuko ku nsonga ezitali zimu ezigenda maaso okubeera nga zikutawanya. Ajja kubeera nga kusomera ku dduwa ate ebintu bibeere nga bitereera bulungi nnyo oba bya mirimu oba embeera ez'obulamu bwaffe obwa bulijjo ebikutawaanya ojja genda maaso ate era mwana tuobeere ng'omukoonako ye nnamba egy'olabireko Sheikh Ashraf. Ate gwe yeetaaga bizinesi buterevu nnyo genda maaso okubeera nga ate tukola bizinesi wano ku mukutu gwa Uganda ey'enkya. Ojja genda buterevu nnyo ogende ku nnamba egy'olabireko Uganda ey'enkya noti 7 888 oba 0788248889 kojja okubeera ng'oyita otuwa ekirango kye tujja kubeera nga tukikulangira ku miwendo emisaamusaamu ate era bizinesi yo tugende mu maaso tubeere nga tugikuba abantu mu maaso ate era naawe obeereko abamu ku abo abeegombesa
business zo oba business yo egere maaso eweewa ekitiibwa era ng'omukutu ogwa Uganda ey'enki egimu ku egyo egikyagenda maaso okubeera nga giyuguumya sseŋŋendo nsi ne ssemazinga wa Africa n'ensi yonna ate era abantu bakumanye era bakutegeere. So ojja kuyita ku nnamba eyo nnyini w'olaba wali Uganda ey'enkya otuwe business ku miwendo emisaamusaamu ate naffe tujja kubeera nga tukola ogwo gwennyini gwe tusobola okubeera nga tugenda maaso okupromotinga business yonna awo. Njagala twolekere buterevu nnyo mu bisenge bya State House Entebbe omukulu Yoweri Kaguta Museveni nga agenda maaso okubeera nga atuuza olukuŋŋaana lw'aba minisita gye wandiise cabinet. Twakitegeddeko nti ate cabinet bwe yatudde jjukira cabinet etuula buli lwa bbalaza era week tugigulawo na cabinet briefing. Omukulu president jjukira ye head of government, kati government ekolebwa ba minisita n'abantu baweereza naye mu cabinet. Kaakati era nga kagironda nga obuyinza bwe muweebwa ssemateeka agenda maaso n'alonda cabinet. Kaakati buli lwa bbalaza atuuza olukiiko lw'abaminisita okubaako ensonga ez'enjawulo ezigenda okubeera nga ziteekateeka eggwanga n'okuyitwala mu maaso n'okuteekerateekera eggwanga. Kaakati olwa bbalaza lwa wiiki eno gye tukomekkereza, njagala nkuwe bulungi nnyo ennaku z'omwezi zaabadde mmeka olw'ebbalaza olwo buterevu nnyo anti social media ebintu byakyuka. Mbanina okutegeeza ennaku z'omwezi olw'ensonga nti olina okumanya oyinza okulaba vidiyo eno ng'obudde bwayiseeko. Ennaku z'omwezi zaabadde bbiri. Ennaku z'omwezi zaabadde bbiri omwezi gwa March omwaka 2026. Kaakati okusinziira ku bye tufuna byolekanga President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'ebbalaza ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokusatu omwaka 2026 bwe yabadde atuuzizza olukiiko lw'abaminisita yagenze maaso n'ayogera ku tensions oba okugulana n'okusika omuguwa okuliwo obugulana obuliwo wakati wa General Kahinda Otafiire saako ne Muhoozi Kainerugaba ng'ono ye Chief of Defence Forces oba omuduumizi w'amagye yes CDF era ye mutabani we. Kaakati okusinziira ku nsonda enneekusifu ziraga nti ebyabadde mu cabinet nti yagenze maaso okubeera nga akyogera kinoganya kati nti ensonga eno gyagenda okubeera nga raising ng'ayogerako tegenda kubaganyizibwako birowoozo. It is a matter subject not to discussion or not subject to discussion. Kaakati mu meeting eyo kyatutegeezeddwako nti yagenze maaso okubeera nga asaba ba minisita be abo bonna abagenda maaso okubeera nga balwana mutabani we Muhoozi Kainerugaba era n'abaakabamu baanokolayo amannya okuli era ng'asonga n'olune mu minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga minisita Kahinda Otafiire nga omu ku baminisita abagenda maaso abo abakyagenze maaso okubeera nga bawaanyisiganya ebigambo ne CDF. Yabagambye nti kino tetugenda kubeera nga tukikubaganyako ebirowoozo. Omulala eyayogeddwako ye minisita akola ku nsonga ez'okuluŋŋamya eggwanga wamu n'ebyamawulire ye minisita Dr. Chris Baryomunsi era y'omu ku abo president bwe yayogeddeko abagambibwa nti bagenda maaso okubeera nga ate bayisa olugaayu n'ogugulana ne mutabani we. Obiwulira oba tobiwulira? Kaakati abo babiri bano bonna ba minisita era batuula bulungi nnyo bakwalifying ogenda maaso okubeera nga batuula mu cabinet. Kaakati omukulu yagambye nti ababiri abo babadde bagufudde muze ogenda maaso okubeera nga bagugulana n'okuyisa olugaayu mu mutabani we CDF Muhoozi Kainerugaba. Era president yagambye nti bino ebyokubeera mu magye n'okukola bino byonna ebigenda maaso CDF kumpi nti ye president alinga mutabani we yamukaka ng'agamba nti ye Muhoozi yali asabye akole emirimu gye bizinensi ze ebintu bye nabwe bityo naye si kubeera mu byamagye. Olaba nange. Kaakati bwe yaweereddwa omukisa okubaako kyayanukula Kahinda Otafiire yagambye nti ye talina na lutalo lwonna na CDF na mutabani we era nti ye talina yadde na confrontation yonna gy'alina na mutabani we. Era yategeeza nti talina yadde kakuku ak'obuntu oba personal vendetta oba talina buzibu bwonna ku Muhoozi Kainerugaba. Era bw'atyo omukulembeze
Generali Yoweri Kaguta Museveni n'asaba minisita we Kahindo Otafiire agende maaso aissuinge apology oba yeetonde eri kwegamba Johannes public apology. Agende mu bujjudde lw'abantu yeetonde akole public apology. Aleme oba alekeraawo okubeera nga bino bigenda maaso okubeera nga biraisinga ebibuuzo ebingi nti ave yeetonde bireme kubeera nga oba clarifying agende maaso clarifyinga ebintu ebyenjawulo ebizze byogerwa butereevu nnyo. Kaakati bino bye twogerako byabaddewo wano we twogerera just waneeno mu wiiki eno gye tukuba amabega gye tumalako bino bye twogerako mu cabinet meeting. Baminisita batudde, Museveni akyeyalinze wali eri yakubiriza olukiiko, bonna n'abagamba nti this is not a matter subject to discussion, nti bino byengenda okwogerako tebigenda kubeera nga ate bikubaganyizibwako ebirowoozo, no. Naye waliwo baminisita abagufudde omuze ogenda maaso ate okubeera nga mugenda maaso okuyisa olugaayo mu CDF n'okubeera nga mugugulana, sigenda kubikkiriza era tebijja kubeera nga eno si ejja okubeera emaanya y'enkoko mwe bagundi. Eno si egenda okubeera emaanya y'enkoko. Kaakati bwe yasabye Kahindo Otafiire aveeyo akiralifayinge mu lujjudde lw'abantu, Kahindo Otafiire yagambye nti nze sirina kugugulana na mutabano era simwinaako yadde n'obuzibu. Era Pulezidenti yagenze maaso n'akubiriza ba minisita be bagende maaso okubeera nga bakolagana na Muhoozi oba bakolagana naye okubeera nga bagenda maaso okulaakulanya eggwanga Uganda okusinga okudda mu butalotalo bwayita obutono. Era bino yabyogedde nga tekirina kubaganyizibwako birowoozo mbu ate Kaakati omukulu yagambye nti bisaagala kubeera nga tubikubaganyako ebirowoozo because it's not a matter subject to discussion. Bino bigenze maaso nga of course omukulu Minister Kahindo Otafiire azze ayogera ebigambo ebikikinike, ebigambo ebyenjawulo eri omutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kenneth Rugaba CDF, ng'era azze ayogera ebigambo ebitali bimu. Bannayuganda bambi baagala okuwulira, abamu ne bagamba nti oye waffe our man ng'ayogera ku bya project ng'agamba nti bino ebya project naki nze Muhoozi siminaako obuzibu naye ye ekyokubeera president nze sibikkiririzaamu. Njagala nsooke nkuwe Kahindo Otafiire ate tugende munda mu bino gye bivudde yonna. Olutalo luno lutandikira wa era luvaawa? Kyekibi ekireeta obuzibu? Where is the problem? Era project eno evaawa? Era enaakolera enaatambula? Kale kati kansooke nkuwe omukulu, ansooke nkuwe Kahindo Otafiire ebigambo byazze ng'ayogera ku Muhoozi. Ebimu ku ebyo bye tusobodde okufunako, bingi byazze ayogera, naye kansooke nkuweeko bino bye tuteeseteese obulungi ennyo n'ebimu ebibadde recent. Of course ebimu yali mu interview ne Sudi Byarhanga owa NTV n'ebirala byazze ayogera, era obiwulirize bulungi ate oluvannyuma nzije ate tugende mu maaso nkwongera ebirala. General Muhoozi is a big fish in a small pond, so it's not an issue. He's a big fish in a small pond. That's why for us who are rational, understanding and grounded in the NRM, I've said we still want General Museveni in charge.
come 2026, I am campaigning for General Museveni to come back as a flag bearer. I tell him, you know, God, I am here, I'm your creation. When the time comes, just take me as I am. Just take me as I am, and everything will be okay. Your Grace, when I witnessed the drama of what happened on this day, I am sorry, I started questioning the wisdom of telling us that leaders are anointed by God. I asked God, surely God, good as you are you the one who anointed me also? Couldn't you have done better for Uganda? Countrymen, much as God anoints leaders, you also have a role to play. You have your vote. Be careful. Be very careful. Exercise your right to vote diligently, cautiously, aware of where you are going. Forget this excitement. No excitement. You have only one life. You don't have another chance. Every single day that goes by is a day gone and gone forever. And when they tell you Happy New Year, that's a step towards the grave. You don't have another chance. So don't squander your vote for choosing a leader who will lead you to progress. We deserve better. We don't have to follow sweet nothings. You want to lead. It's not you have handsome face or beautiful dress. It's what are you going to do for us? Unatupeleka wapi? When you get another Idi Amin, don't blame me. You have voted that Idi Amin into power just because you are excited. This lady Hira comes here promising you heaven and earth as if he has never been to heaven when he has never been. And then you sing and put a finger and say, Hiraroye, Savior. The next day, the man turns into a monster. You've created him, you can't remove him. So be careful. We've walked a long path. I'm sure we've faltered along the way. Faltering is not the problem. The problem is inability to learn from your mistakes. The inability to learn from your mistakes is the problem. But making mistakes is human. It's only a stationary car that doesn't raise dust. But when you've raised dust and you've noticed it, do you inherit? No, not at all. I am scared by we Ugandans celebrating the death of Janan Lumumba and not questioning whether it was worthy for him to die. Why? Why did he have to die?
Why did he die? And we went on with Idi Amin as if nothing had happened. Once beaten, twice shy. Learn to stand up and speak. Learn to stand up and speak. Don't quarrel. There is a difference between freedom of expression and rioting. This is the problem I have with some of my friends in the opposition. They say they're exercising the right to speak, but then they bring stones. So I say, freedom of expression is legitimate and legal, but rioting is illegitimate and a crime. So choose. I encourage Ugandans to speak. Nobody should gag you. I encourage Ugandans to speak, to exercise your right of freedom of expression, freedom of association. I didn't acknowledge my friend, the president of the UPC. I'm sorry, Jimmy. We are friends. Now, I found him at Pamozi Hotel in Zambia. He was very young, but he was sharp. I was head of the Secret Service of Uganda. Now I asked him, I said, but Jimmy, the way you are talking, you could be very useful in Uganda. And he said, sorry, I can't come because I'm opposed to you. I told him, I will tell you, but we are working with people who were shooting at us yesterday. For you, not done as little as throw a stone at a passing military vehicle. We are working with people who are shooting at us. Then he told me he was Obote's son. I said, look at him. I'm also my father's son. Where is it written? In the laws of Uganda, the laws of the church, and the laws of God, that Obote's son cannot come to Uganda. I am very glad that Jimmy Akena has come back and is contributing to the rebuilding of this country, and is my friend, faithful and just. That's the way we should live on earth. Our life on earth is just, like I've always said, is just an infinitesimal pause in eternity. Uganda was there without you, it's here with you, it will be here long after you are gone. Just make your contribution. Don't try to own Uganda. Just make your contribution. That's what we ask of you. To be a good Ugandan. And to be a good Ugandan, you must embrace every Ugandan, everybody who ascribes to Uganda. Whether he's from Kisoro, or Uraba, or a Karamajong, if he's not coming to wrestle our cows. In fact, I was telling somebody, we should put these Ankore cows between Acholi and Karamoja because they don't walk. We should just get all these cows and put them there. When they come to steal them, we shall catch them because those cows don't walk. You can't chase them. My Lord, I'm glad you are here. I have known the Chief Justice from the time he was in CA. I commend him to you, the people of Acholi. He is a nice man. And I'm not very fond of compliments. I'm not very fond of compliments. But Justice Owiny-Dollo is a nice man. And I call him a friend. I call him a friend because I saw in him capacity to speak for the downtrodden.
My ideological identity is struggle. Struggle for the oppressed. My mantra is voice for the voiceless. I thank you, ladies and gentlemen. And may I take this opportunity to ask His Grace the Archbishop to come and address us. But I thought the Archbishop was going to give us a vote of thanks. Thank you. A round of applause to the Minister of Internal Affairs. Thank you, thank you, thank you. Please, please, please. Mama security, mbuzi kukunaka. Waru wera yabukole utanzanyusa. Na hivi atana chitote mmanyi. Getwa itamu tembe manyi. Ate wari ngono bepanga. Sibuli baba. Sachera maje. Wari betum bemanyi to bemanyi betumanyi tembe manyi. Listen to us. Utulize. Mulekera kwepanga baliyo babukutana webukuzaba nbalagawa barabukuta esegenda egwa nagwa ulwalero Uganda yaliwo nga tetuliwo kweringa wetuli egenda kubaawo nga tufudde namwe abaana akagunda abikweri namulekera okukwatira abantu bwerere n'abagamba bwe poliisi mwabamaje bwogenda kukwata omuntu sooka omanye talina ki gye tuyita prima facie case alina omusango twakute Muhammad ate tumaze na wiiki bbiri naye omusango teguliiwo wakwata waaki kubanga bandukute ggwe kubanga bakuwa okwerinda tebakuwa okutulugunya abantu bano banupu oba nupu ali mu mateeka nupu twakiriza nti ebibiina by'obufuzi biteekwa okubaawo oba twakiriza ne tubiteeka mu constitution bawe betu yaabwe bagende mu nupu yaabwe genda okugamba abantu nti awanupu tebamanyi kyebakola tebabawa kalulu naye tobakwata lwakubanga banupu nupu eri mu mateeka tipu eri mu mateeka simanyi ekibakyeta PPF Perawo simanyi bizi bareke leka buli muntu akoleke wabanga sabe waliwo kino ekyasumanu asanwa muntu omu parliament jemu leka basaba koleke ajene bwayagala ne jema yini naye toba okola mugamba abantu abalonzi badanga ono jema temulonda kubanga agenda kukola ki kuba jemera kujema agenda so natomukwata lwakubanga wanupu lwakubanga no kubanga byonna ebibiina biri biki mu constitution twabikiriza akugamba ti olukandwa ono wanupu akugambe ti olukandwa ofulumye ngaolina obujozi mu maaso tomukuba lwakubanga akugamba olina obujozi genda onabo obujozi akanyamba agambe musajja agambe nfulumye nga sirabye ku maaso tomukuba lwakubanga akugambye tonabye ku maaso genda onabye ku maaso kubanga kuyambye kyobadde olowooza nti kituufu kyobadde oweewaana nkola bulungi akulabudde nti ebyo byokola si bituufu kyusaako tolwana n'oyo akugambye nti empala yo ng'eyulise empala oba eyulise egenda ogisone leka kumpuulirwa kubanga kugamba empala yo ekoze eki okunamye kakati bye bigambo bya General Kahinda Otafire. General Kahinda Otafire sounding ddala nga wa opposition ali munda mu government. Kakati njagala nkutwale nkuzingululire olutambi bino byonna gye bitandikidde era gye bivudde. Kakati maze okutegeeza bulungi nti President Museveni yagenze maaso crazy ensonga
ez'okulwana abantu abagenda baminisita abagenda maaso okubeera nga balwanyisa mutabani we Muhoozi Kenneth Rugaba okuli Dr. Chris Balyomunsi saako ne Kahindo Tafire. Kaakati njagala nkutwale butereevu nnyo. Kahindo Tafire era ono si muntu ali ewala nnyo, y'omu ku abo aba 27 abagenda mu maaso okubeera nga balwana n'olutalo lw'omu nsiko 81 kutuusa ddala 86. Ate era abadde long serving minister ow'ensonga z'omunda mu ggwanga okuva ddala mwaka gwa 2016. Ate era retired major general. Era zenga ayogera ebigambo bino over the years nga bwe nkutegezezza nti yetakyawa Muhoozi Kenneth Rugaba ng'omuntu, wabula akyawa ekya Muhoozi okubeera president, nti tebasobola kubeera nga batondawo nsonga ya dynasty. Nti era akyogera nga era bw'owulidde mu katambi kenkuzannyidde, yagamba nti bannayuganda aba bulijjo be bagenda okusalawo ku succession debate, so si first family. Kakati era n'omwaka guno gwennyini mu February yaddamu ebigambo bye bimu. Muhoozi Kenneth Rugaba n'agenda maaso n'agenda ku mukutu gwo gwa X n'aga nti Otafire alina okukulekerawo ogezaako okumukozesa mu ntalo ze ne kitaawe, nti alina ekizibu kinene nnyo ne muzeeyi. Muhoozi Kenneth Rugaba ng'agamba Kahindo Tafire nti he has a very big problem with muzeeyi. He knows it, akimanyi. Let us see if muzeeyi arrests him. Katulabe oba taata wange wa muzeeyi anaamukwata. Kati arresting kirimu engeri mpitirivu nnyo. Oyinza okukwatibwa katugeze ab'ebyokwena ne bajja ne bakwata, but we can as well arrest you nga okuyimiriza without doing anything, nga tetukuttadde mu kkomero ba mu police cells. Let's arrest that useless idea. In quotes, nkuwa ekigambo arrests kyekiyinza okubeera nga kijiramu ebintu ebirala makulu amalala. Arrest that nonsense, abanga kuga nti yimiriza oba komya ebintu ebyo. Kakati gye just a week eno bino yabipostinga mwezi guwedde. Muhoozi Kenneth Rugaba nga waza postinga ku mukutu gwa X oba ogwa Twitter. Kakati wayiseewo ennaku mbale oba bbanga ttono nnyo aye ne bigenda maaso okubeera nga nti 7 agenda maaso okubeera nga abyogerako. Kakati kino kitegeeza ki? Okuyingira mu bino kitegeeza ki? Bineeno President Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso okukuba layini ennene nnyo wakati w'abo abasojja ku Luwonzi mutabani we. Ogenda maaso okukola, ogenda maaso dikkira yalinga nti tebalina kubeera nga babyogerako. It's not up for discussion. President Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso okuteeka mutabani we mu kifo ekimuprotectinga emunda mu gavumenti ye nti talina kwogerwako, ate era mulina kukwatagana bukwataganye naye. Ekyo no tekirabikalabika. Nakugamba nti ensonga gye tuleese tegenda kubeera nga ekubaganyizibwako ebirowoozo kimu. Ekyokubiri, njagala mwenna mukwatagane naye. Ekyokusatu, saagala kuwulirawo muntu yenna amuwakanya, amwogerako, akola atya. Ebyo nno bikulu. Even senior ministers abagenda maaso criticizinga police, ekitegeeza bagenda kugenda bugenzi maaso babeere yes. Ne baba nga Muhoozi Kenneth Rugaba alina ensobi gy'akoze, mugireke. Kakati bwe kikulaga nti President Museveni ensonga ezimu bwe ziti ezimu azeebalama, naye olaba atuuka okuvaayo n'abijjamu nga ate akulaga nti mulina kubeera nga mukola kino kyenjagala, aba dictatinze. Kakati ekya no persona, ekizibu kya no personal problem. Kakati ye Kahindo Tafire okuvaayo ne yeegaana mu cabinet. Kino kigenda maaso okwoleka kyabadde ng'ayogerako nti nze sirina buzibu na muntu Muhoozi, nenna obuzibu ku kya Muhoozi nga president, era kiraga opposition munda mu government. Ye talina bukyayi ku mutabani we, naye nina buzibu ku dynasty.
era Museveni amukaka okuddamu akyogere mu lujjudde lw'abantu abeere kkiriya. Kaakati wano bamuwadde omuguwa butereevu nnyo. Kuno si kuddingana nti oba reconciliation ajja akola damage control. Kino kigenda maaso okubeera nga kiraga baminisita be bonna n'abo ababadde mu magye oba bonna abatakkaanya na projekiti yaabwe ya Dynasty okulaga nti bw'osukka wano yakubye dda red line, omukulu line yagikubye dda. Kaakati mwenna bali anti-Muhoozi project abatakkaanya nayo mulina okubeera nga mutereezebwa mu line mu bwangu ennyo. Kaakati okugenda maaso okubeera nga President Dr. Museveni agenda maaso okubeera nga atendereza emirimu emirungi ennyo UPDF gyekoze okukuuma emirembe nasaako enkulaakulana eziri strategic. Kino kyongera maaso okulaga nti awaana omutabani byakoze Somalia, DRC, naye nga bannayuganda bo byebuuza okutulugunya amagye, okutulugunya abantu n'ebirala byonna bikolebwa mutabani we naye omukulu asiima busiimi. Kaakati tutukidde olwaleero project ekyagaanibwa, it's no longer deniable. Era bizze bitambula mu bulungi n'obubi. Kaakati ebbanga lyonna njagala nkulage eno gye bivudde, jane gyevudde. Kaakati Monarch oba Dynasty eviridde ddala nnaku z'omwezi 26 January 1946 lwetandika. Eno is not a formal monarch nti buno bwakabaka nti ono bagenda mutikkira na biki bulomolomo naki. No. Eno competitive authoritarian system egenze maaso okufuuka ate family rule ng'etandika mpola ezze yeeyubula. Ezze olaba omusota nga bwe gweyubula ezze mpola mpola. Era abantu kye bazze boogera nti it is a dynasty oba first family dynasty. Kati project eno egendereddemu eya first family okubeera nga bagenda mu maaso okubeera nga bebafuga eggwanga family emu etambudde bweti. We tutuukidde olwaleero ekya Muhoozi kyokka kyokka si kyekyoleka the dynasty. Kaakati njagala nkulage nti Janet Kataha Museveni mukyala wa president, muganda wa president Salim Musale Caleb akandanwaho, bawalabe n'abakoddumya n'abako bonna bagenda maaso okubeera nga balina ebifo ebyenjawulo ebisalawo ennyo Dynasty Monarch gye tuliko. Gyetandikidde yonna wenjagala ate mwanattu nkulage. Era bannayuganda bw'atabaawo kikyuka, bw'atabaawo kye mukolawo, bw'atabaawo kikolebwa, ekintu kyandibanga ennamusa yatuuka dda ku nnyooge. Kaakati nga bwe nkutegeezezza nti bino bizze bikolebwa mu mpola mpola, strategically and tactically. Kaakati kino tekibadde ki publicly admitted emabegako eri okutuusa 2013 Sejjusa we yavaayo n'abyogera. Yadde nga Muhoozi yabyegaana era agamba nti tewali projekiti eyo, naye ate ebikolwa bisinga ebigambo. Promotions, constitutional engineerings, zi patronage networks, sidelining aba critics, byonna byoleka ekintu ekirala. Ne munda magye abatawagira projekiti eno abamu bagenze bawummuzibwa ne bakakibwa okuwummuzibwa, abandi ne bakkirira ewa Ssenkaaba mu ngeri etategeerekeka. Ndowooza onfuna bulungi. Kaakati njagala nkuwe phase by phase. Phase esooka ya 1986 tukya ddala 1999 yeyinza oyitibwa the revolutionary who promised no dynasties.
kati olwo twolekedde ekyatuleese. Yoweri Kaguta Museveni yajja mu buyinza oluvannyuma lw'okulwana olutalo olwatwalira ddala emyaka 5 mu nsiko 89 okutuusa ddala 96 ng'alwanyisa Apollo Milton Obote ne Tito Okello n'abalala. Era omwe mwava National Resistance Movement eyali NRA nejje leeta eryafuuka UPDF. Era ne bagenda mu maaso ne bagamba nti bakomeza zi personal rule oba enfuga ey'omuntu ssekinnoomu okubeera ng'afiira ku bannayuganda. Obulyake, obubbi, obukenuzi, okwesa obubi ensimbi y'omusolo n'ebirala byonna n'enfuga eya militale. Yoweri Kaguta Museveni yalina emyaka 41 ebiseera ebyo yagenda maaso n'alangirira nti Uganda teriddamu kubeera nga efuna omukulembeze ow'oku ntikko ow'okubeerako obulamu bwe obw'olubeerera, Presidents for Life. Yagenda maaso n'aga nti azizzaawo obutebenkevu, stability, economy egenda maaso okubeera nga buli omu abako kyakwa liberalized economy, okubeera nga buli omu akola kyayagala. Kino nno kyagenda maaso okubeera nga kimuleetera okusuusuutibwa n'okuwaanibwa n'okwagalwa amawanga ag'ebweru ssaako n'ebitongole eby'obuyambi ebweru w'eggwanga nga World Bank oba banki y'ensi yonna ne International Monetary Fund. Era n'afuuka baddaalingi b'ebitongole ebyo n'amawanga amalala mu myaka gya 1900 awo. Kakati family mu biseera ebyo nga yakatandika yali mu background, yali yeekwese mu curtain nga bw'olaba nti family yonna taata ayinza okubeera eno naye nga gw'omugenyi tolina muntu gw'olaba olaba taata yekka naye nga family eri behind the curtain. Janet Kataha Museveni gwe yawasa mu 1973 yagenda maaso okubeera nga afokasinga ku byenjigiriza n'okubeera nga akola ebya charity. Myaka egyo Muhoozi we baafunira obuwanguzi yalina emyaka 11, yagenda maaso n'atwalibwa amasomero amalungi. Era mu biseera ebyo tewali muntu yenna banganda bakona bya mikwano baalina bifu. Era Museveni yali akyagenda maaso okwogera ebigambo ebirungi eby'okuzimba institutions ssaako n'okulaba nga tebateekawo bukulembeze bwa kufiira ku bantu. Feeza ey'okubiri 1999 okutuusa 2012 Quiet Military Grooming and Constitutional Engineering. Awo tuyingirira akaseera ak'okutandika okuteekateeka wali eri emyaka giri nga yakakwata obukulembeze. 1986 n'okutuusa 1999 yasooka n'asiba bonna be yalwana nabo akawero ku maaso oba akatambaala nga balowooza nti ddala kituufu byali abagamba mu nsiko ebyamutwala mu nsiko nti ddala kituufu bonna bali ku PGM. Kakati Muhoozi yagenda maaso mu feeza ey'okubiri okutuusa 2012 efeeza ey'okubiri. Muhoozi n'agenda maaso n'ajoininga amagye mu 1999 ng'akyali mu University Makerere, ssettendekero w'e Makerere. Era he fast tracked okutendekebwa mu Bungereza mu gye erya n'abakyala kale oba erya the Royal Military Academy Sandhurst. Era bw'atyo gye yava okukomekereza nga yaduumira eggye eryali likuuma president yali likyusiddwa okuva mu PGB okutuuka mu Special Forces Command SFC mu gye 2000 awo. Kakati SFC yagenda maaso okubeera nga yeekuuma president ng'ateera ekuuma ne First Family. Neera yakozesebwa nnyo mu kugenda maaso okuwamba bannansi n'okuteekesa empisa mu bamu bannamagye. Olwo nno ng'omutabani olwatandiikiriza okujja. Ebbanga eryo mu feeza ey'okubiri mwaka gwa 2005 tulaba enkyukakyuka mu ssemateeka, constitutional amendment yasookera ddala ey'okuggyawo ebisanja. Museveni yagenda maaso n'agamba nti kino kyali democratic will, yadde nga bannansi mu myaka egyo mwali ne Dr. Miriam Ateme n'abalala bonna baakirabanga eddaala eryali lisookedde ddala okubeera nga litwolekeza mu lifelong rule, obufuzi obugenda maaso okubeera nga ate Yoweri Kaguta Museveni byali yayogerako mu feeza eyasooka ng'ate balaba omukulu ate byayolekera. Kakati olwo n'otandika first family politics oba dynasty olwo etandika okweyerula. Janet Kataha Museveni mukyala w'omukulembeze mu biseera ebyo mu feezi gye tuli mu 1999 yayingira ebyobufuzi
n'afuuka Minister of State owa Minister Mbezi akola ku nsonga za Kalamoja eyo gye yava era n'afuulibwa Minister w'ensonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga. Ekifo ekyakyakirina n'okutuusa olwaleero. Ebiseera birimu Ffeezi ey'okubiri muganda wa Yoweri Kaguta Museveni munnamagye yaganyuka Salimu Saleh Caleb akandanwaho atandika okufuuka fikisa wa gavumenti wa Museveni saako era n'okumuwabula. Fikisa ye muntu atereeza ebintu nga bwe tugaa nti Uganda ey'enki ebadde ekoze ensobi wabawo omuntu ajja mu background ng'alina obitereeza mu kwogera n'okukola. Salimu Saleh olwo atandika naye okubeera fikisa ate era presidential advisor nga ebiba bisobye eba bigenza obukyamu obubi omukulu muganda we yajja n'abitereeza era n'agenda maaso controllinga ne business interests ez'enjawulo. Kaakati mu Ffeezi eyo oluvuuvuumo lutandika okuyitaayita mu nkuubo z'ebyobufuzi ezitali zimu MOZ project era bitandika okusaasaanira abo abaali mu nsiko ba Bushro veterans abakkiriza nti obukulembeze bulina kuweebwa bwa busobola so si musaayi nti obukulembeze bulina beera by merit not blood. Eyo Ffeezi yakubiri. Tujja mu Ffeezi ey'okusatu ebyo olutumaliriza Ffeezi ey'okubiri nga biringa ebyolugambo oluvuuvuumo n'ebyatandika mu ba Bushro veterans abaali mu nsiko nga balaba omukulu atandise okuteekateeka mutabani we mu ngeri gye baali batunuulidde nti mwana ttu omusaayi gwandibanga essaawa yonna gugenda otunuulirwa so si merit. Tuyingira Ffeezi ey'okusatu 2013-2021. Kaakati olwo project ekakasiddwa exposingiddwa era ku kigere abakulu bataddeko ddala ku accelerator oba ne ku muliro bongeddemu. Kaakati akatambaala olwo bakajja ku maaso. Mu May wa 2013 David Sejjusa Tinyefuza yali coordinator wa intelligence services munda mu ggwanga Uganda ateranga naye mu nsiko yali omu kwabwe yawandiika ebbaluwa eya leaking oba yafulumizibwa ng'agamba nti Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso okubeera nga ateekateeka mutabani we ku kifo ky'obukulembeze era agenda maaso okubeera nga ateekateeka n'okutemula n'okugjawo okutugumbula abo abaali baluubiriddwa okubeera nga bafuuka opposition n'okuresisting oba n'ogaana embeera eno. Ebbaluwa eyo yaliikinga kigambibwa nti yaliikinga nti yafulumizibwa mu ngeri ya bubba yasomolwa leaking yasomolwa busomolwa. Oluvannyuma Sejjusa yaddukira emitala w'amayanja mu exile Bungereza nga ate obulamu bwe bwandigenda oluvannyuma lw'ebbaluwa eyo okubeera ng'esomolwa. Abakulu bamu brand nga bagenda maaso okubeera nga bamusiiga ekifaananyi ekyokubeera omulalu mad ne bamugulako emisango gy'okulya mu nsi olukwe. Emyaka gyayitawo mitono nnyo n'akomawo era n'ayingira munda mu ggwanga gye byaggwa era twabiraba byonna. Kaakati ebiseera ebyo 2013 okutuusa 2021 period eyo tulabye repeated arrests n'okutulugunya retired Dr. Kanokiza Besigye omu kwabo abaali mu nsiko ate era nga yali musawo w'abo abaali mu nsiko ng'era ne mu 2021 yali yamaze 2016 2011 enfunda 3 yali kyajje avuganye Yoweri Kaguta Museveni era emirundi ena ne giggwa mu 2016. Buli we yavuganyanga Yoweri Kaguta Museveni gye byaggwera akalu byagwa aguddwako emisango gy'okulya mu nsi olukwe okumuggalira ewaka we saako n'okumutuusaako obulabe obuli physical assaults byonna tubijjukira. Kaakati mu Ffeezi ey'okusatu era tulaba John Patrick Amama Mbabazi the super minister era long time serving prime minister era ne yaliko omutesitesi omukulu Ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Resistance Movement. Yagenda okuvaayo era ne yeesowolayo ng'abamu baali balowooza nti asobola okubeera non-dynastic successor nti omuntu yali ayinza okuddira Yoweri Kaguta Museveni mu bigere nga tali mu musaayi gwe nga si wa project eri oba dynasty oba obwakabaka. 2016 yavaayo n'achallenginga Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu gye byaggwera ng'agobeddwa mu inner circles era
n'adestroyingibwa politically n'amenyebwa n'atemebwa. John Patrick Amama Mbabazi ebbanga lyonna yalinko nga Ssaabaminisita yayitibwa super minister. Bannyo bakisuubira nti essaawa yonna ono yayinza okudira Museveni mu bigere. Bannansi bali batandise okumugula, afunye obuganzi era abantu bonna batandise okumweyunira nga ne kennyini ndowooza akamwenyumwenyu n'okwegwanyiza entebe y'omukulu yali ddala ekituufu atandise obifuna. Museveni bwe yafuna amawulire nti John Patrick Amama Mbabazi kuba baakola okunoonyereza kwonna n'okumuketta ne bakikkiriziganyako nti ddala ekituufu ne bakikkiriza nti omusajja yali entebe agyegwanyiza. Kaakati gye byaggwera byonna tubimanyiyo olwaleero era we tuli olwaleero. Eyali super minister yali atunuuliddwa nnyo bannansi n'abantu abalala munda mu kibiina ki National Resistance Movement nti yayinza okubeera ng'asikira Yoweri Kaguta Museveni olw'obwongo, enkwata y'ebintu n'enkwata y'obukulembeze ne banne bwe bityo nga influence agifunye mwanattu. Tuba tukyali mu feeza eyo bino ebyamuhooza atandise olw'okulinnya bamutadde ku ddaala erya Lieutenant General. Agenze masa atandise yadumira amagye ag'oku ttaka mu 2021 atandika olwo kaakati ebyokutiisatiisa social media atandika okutabuka era atandika okufulumya ebigambo ebiri alarming n'ebimu ku ebyo ebiri munda ebigenda mu maaso ate n'ebikolebwa. Museveni yagenda maaso ne yeegaana ya publicly any succession plans nti tewali kintu kyonna ekyo nga ekya mutabani we okumusikira era ababyogera beenoonyeza byabwe ng'abyegaana. Feeza ey'okuna gye ngenda okusembya 2022 okutuusa Maachi olwaleero we tuli olwaleero. Kaakati olwaleero dynasty becomes undeniable. Obwakabaka buno tekyali muntu yenna ayinza kubeera ng'abugaana. 2022 dramatic retirement tweet ojjukira ebyaliwo nga omukulu yali atestinga amazzi ng'ataddemuko okugulu okusooka ngamba Moses Ken Rugaba. Tulaba okulonchinga Pirao oba Patriotic League of Uganda. MK project byonna mu bijjukira nekijjanga pressure group. Naye ojjukira retirement teri gye yakola nti agenda kulekulira amagye naki abakulu ffenna ne tulowooza bannansi ne balowooza nti 2026 omukulu ajja Kalulu. 2024 mujjukira ebyaliwo era kitaawa amulonda nga CDF ow'eggwanga Uganda. Ekyo kyekifo ekyasembeddeyo ddala mu magye ga Uganda bw'appointingibwawo buli kimu oba okimazeeyo. Era kyekifo ekisembera ddala okubeera obukulu ekikulu era ekyenkizo mu magye g'eggwanga lyattu Uganda. 2025-2026 Muhoozi openly azze influencing nominations eza NRM azze aretiringa abajje n'abakadde abazze bakuliridde emyaka azaawo ayongeza bannamagye abatali bamu emisaala egiri beautiful ennyo ate n'agenda maaso okubeera nga amagye agongera okugaziwa kigagenze gagaziwa mu kuzimba enguudo mu kubeera mu byobulamu n'ebirala byonna. Mu kalulu ka 2026 kano akakakomekkerezebwa wano gye buvuddeko jjo ly'abalamu yagenda maaso ye kennyini n'akyo yeeyogerera ne tulaba ne tweets zazaakola yebimu yazaabiragira gamba ng'okuggyako internet n'ebirala byonna gamba ng'ebyokukwata ab'oludda oluvuganya saako n'okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kennyini okyeteekako nti azze atta nti bazze batta bannalukalala oba ba terrorists abadde baagala okubajjako entebe yaabwe nga kwotadde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu gye byaggwera nga taata wawangudde ekisanja eky'omusanvu. Ekitegeeza nti Muhoozi Ken Rugaba mu mwaka 2026 ddala kituufu bingi nnyo byakoze emabega mu feeza ey'okuna akoze bingi nnyo nga n'okulagira alagira ddala ate nga bamuwuliramu munda mu gavumenti baminisita ndowooza n'abamu ebiragiro bazze babifuna era gye biggweredde nga Muhoozi Ken Rugaba 2026 bwe tutuukidde nga ddala kituufu amaanyi agalina. Kaakati olwaleero ebyenjigiriza n'ebyemizannyo tutandikire waggulu. Olwaleero nga taata Yoweri Kaguta Museveni ye of course ye president oba ye muduumizi ow'amagye ag'oku ntikko
katutandikire wano eno tugende mpola. Kakati olwaleero eno dynasty yeeyolese bulungi nnyo nti tekyali n'omwagigaana olw'ensonga nti olwaleero we tutuukidde wano olwaleero nga taata yali bino oba omukulu owa dynasty ow'obwakabaka ye Yoweri Kaguta Museveni. We tutuukidde olwaleero ye mukulembeze ow'oku ntikko, yakulira cabinet, yafuga eggwanga Uganda, yakulira government, yaduumira amagye, ye muduumizi w'amagye ag'oku ntikko. Ekyo kitegedde buli kimu ye fountain of honor, head of state, head of government, commander in chief of the defense forces. Mukyala we yatwala ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda. Muganda we Salim Saleh Caleb akandanwaho yawabula president ate era ye kingmaker era yalabibwanga vice president, ye mumyuka yalabibwanga. Abalala basaamu kuteesa ne network yaabwe ba Odrek Lwabogo bonna n'abalala kibali mu bifo ebyokuwabula ebyamateeka saako ne diplomatic roles. Yes, Natasha Karugire yewe tumulabira kati aina State House roles newe twogerera kati mu birabe bya Jazz with Jajja. Muhoozi Ken Rugaba ye CDF ye muduumizi w'amagye ow'oku ntikko ye taata we. Kakati olwaleero ndowooza mukiraba we tutuukidde mu Maachi wa 2026 Museveni nga walagira minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Major General Kahindo Tafire nti publicly to back off Muhoozi Ken Rugaba era kyekyakasembayo. Kakati Museveni azimbye atya dynasty eno oti kyetuyita military personalization, constitutional manipulation, patronage and corruption, repression infrastructure, divide and rule plus corruption, regional international cover ne personality cult or youth mobilization. Tutandikire ku military personalization. Olwaleero we twogerera UPDF tekyali ggye ery'eggwanga Uganda eryetongodde nti National Army. It is a patronage employer and family protection force. SFC, Muhoozi's original power base, egenda maaso okuhandlinga the data work omuli abduction, ekyokutochalinga n'ebirala bwe bityo. Okuyitumusa abantu oba okubateeka ku madaala amalala bigenda nnyo eri abo ba loyalist aba yes abakkiririza mu byonna abakulu bye bakola. Abo abawakanya bakriticizinga ebikolebwa bagenda maaso ne balitayalingibwa oba ne bateekebwa mu bifo ebibakkakkanya ebibassa amadaala. Tugende constitutional manipulation, engeri omukulu gy'azza shaping dynasty wetuli, the toolkit. Ebisanja ne bijjibwawo, limits ne zijjibwawo, olwaleero parliament ne judiciary tebirina makulu. Byonna biweebwa abo abali ba loyalists, abakkiririza, abasinza, abali very loyal eri first family. Si kugamba nti abo balina abali ku merit nti bamaanyi nnyo, naye ba yes nti the Father, Son and the Holy Spirit bobeera ng'okkiriza bw'otyo ogenda funa ekifo. Nkulaga toolkit ya Museveni ngeri gy'asobodde okubeera ng'azimba mu dynasty mwe tutuuse olwaleero. Ntandikidde ku military personalization nti amagye abasuumuusibwa abaweebwa promotions bw'oba obagoberedde ojja kwesanga bonna abasinga obulungi basiimu, they are loyalist, abawakanya be balitayalingibwa, abo abatakkaanya ne basuumu ate ne bakakkanyizibwa amadaala, sinakindi n'okubajjako ennyota. Kati ekyokusatu, patronage and corruption. Obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi, obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi za Uganda mu contract, state jobs and facilitation zigenze maaso okubeera nga zigulirira abavuganya n'okugulirira abantu okuwagira NRM n'okubasaza eddiiro n'okwongera okugulirira bannansi. Decentralization created thousands of local government posts for NRM cadres. Bangi nnyo abafunye ebifo olw'okuba abawagizi be NRM ng'oggyeko okugulirira abalala ebya Yusuf Nsirambi mwabirabe. Repression
yes tugende ku child repression infrastructure. Ab'ebyokwerinda nga police, ISO, CMI ne SFC bagenda maaso ku operating with impunity. Bye tulabye byonna mu 2026 byonna mu bitegeera. Massive arrests, disappearances and targeted killings. Abatakkaanya obutakkaanya obwo obw'okuguguba obw'okuberemerako ku nsonga naki muyinza okubeera nga mujja kutaataaganya project. Ekyokutaano, divide and rule plus corruption. Ebibiina ebyobufuzi bigenda maaso okubeera nga biwakanya nga bya muzinzi bigenze maaso okubeera nga bimenyebwa nga FDC ogiraba kakati eripayo DP n'ebirala. Kakati bo abaali ba former critics gamba nga abava mu bibiina ne bagenda mu NUP n'ebirala bagenze bagulwa. Babushwa veterans bagenze abamu basiimibwa baweebwa akasimbi ate n'abalala ne baweebwa zi business. Kwegamba okubaza emmeeme n'okubateeka mu bifo ebibalaga nti balina beera nga balinako kye basiima n'obumativu obutabeera rebellious. Regional internal cover, regional or international cover nabiwandiise wano. Kakati Somalia AMISOM wa AUSOM saako ne deployments mawanga amala gamba nga Democratic Republic of Congo n'ensi endala zigenda maaso okuwa ejje erya UPDF purpose ne Museveni okubeera nga afuna diplomatic leverage with the West. Nti agenze maaso okubeera nga mu region yeeyerula bulungi nnyo ani aduumira amagye mutabani we. Bagenze Somalia bagenze wa mutabani we. Kakati mu region, mu East African region ne ku Semazinga wa Africa Museveni alabika nga kabaka era ddala kituufu ne mutabani we amufrontinze ku nsonga eyo yeemu era gye biggweredde nabyo ng'ejje bali wadde amaanyi wano ku Africa ne mu nsi ez'enjawulo, America, Bungereza, Russia, Israel n'endala ddala kituufu zirabya ddala era n'omutabani era bamutunuulira nga omuntu asobola okubeera nga asikira kitaawe. Ekyomusanvu, personality cult plus youth mobilization. Museveni nga muzeeyi, Museveni alabibwanga muzeeyi omukadde agenze. Muhoozi alabibwanga energetic youth alternative okuyita mu PLU rallies and social media. Kakati omuwendo gw'ekyo byonna omusanvu byenkusomedde bireese stagnant institutions, youth unemployment, amabanja amayitirivu ge tuzzeemu ng'eggwanga, saako a deeply cynical population. Omusanvu byenkusomedde bireese institutions okubeera nga tezikyetaaya tezikyatambula zonna zikwamye. Ebbula ly'emirimu eriri mu bavubuka kubajjukira population esinga y'abavubuka wetutukidde olwaliro ebbula ly'emirimu tekikyali kya lugambo. Abaana bangi nnyo bavubuka bangi tebalina mirimu. Eggwanga Uganda lyetobese litubidde n'amabanja amayitirivu ennyo bannansi balina okugasasula. Kakati abazze b'opposinga dynasty oba obwakabaka buno obwa Yoweri Kaguta Museveni ne banne biki bazze batuukako. Nakutegeezeza nti General David Sejjusa bamu exposing exposing project mu 2013 n'agenda mu bwanganguse mu Bungereza n'ateekebwako emisango egy'okulya mu nsi olukwe famire ne yarasingibwa n'ebirala byonna. Yagenda okudda we yakomerawo ng'amaanyi takyagenda influence nga takyagirina simanyi era nkyoneka tayinza okubeera nga living under surveillance. Major General retired Kahindo Tafire yadde nga zaakyo talina buzibu bwonna ku Muhoozi Kainerugaba era yawakanya ekyo opposing ekya Muhoozi presidency. Olwaleero Museveni amugamba alina okuvaayo yeetonde, alina okuvaayo aclarifying era issuing a clarification oba clarifying statement eringa damage control. Dr. Kanukiza Besigye wetwogerera ali mu nkomyo, ekyo tekyali ku lugambo. Azze amuvuganya emirundi 4, yakamuvuganya decades 2, afeesinze arrests, okutulugunyizibwa, emisango gy'okulya mu nsi olukwe n'ebirala bingi nnyo. John Patrick Amama Mbabazi, former Prime Minister, mulaba naye waali olwaleero era kakati alinga atakyaliwo. Emikolo bayitako yabamuyitako gya lubatu n'ebirala. Bajjena abalala baba n'amagye abalala banaaba baaliko mu nsiko abamu obulamu bw'ensi babuvudde mu ngeri etategeerekeka. Ate era ne famire
ebimunino ku kale n'abamu ne baretiringibwa ne bateekebwa wabbali ne basuulwa. Abo bonna abadde bawakanya ekya project bagenza okukomekereza nga bali ttale. Kakati kino olwaliro bitegeeza ki? Museveni nga kyajje afuna ekisanja ekyomusanvu, ebifo by'abaminisita tulinze okulaba gye biraga, Loyo, Muhoozi oba awo tulinze nawo okukiraba abagenda okufuna obwa minisita gye twolekera. Muhoozi alina abazza apositingako ng'agamba nti otajja kufuna kifo. Chris Balyomunsi abadde bawakanya ebintu bino. Ate olowoozaawo simanya, olowooza naasukkawo kansooke nkolemu bwe nti bwe tunaafuna obudde tunadda, akuuma atakuumira mpeera owaayi, sooke tubikomyawo naye nkiwa olina kyojjeemu, si bwe guli? Awo we tunaatandikira omulundi oguddako nga twebuuza ebirala, nga twebuuza bino kye bitegeeza n'okwetonda. Kahindo Tafira aneetonda anaavaayo nayogera publicly okwishinga statement, nze naawe katubirinde tubirabe, ndowooza we tunaayongererayo. Mbeebaza ogobera omukutu ogwa Uganda ey'enkya, nze muzzukulu wa Gamunga Moses Wamala. Abatuwa ku business tubeebaliza ddala, ennamba eyo eriko Uganda ey'enkya gye tuba tukozesa 0788248889. Mbeebaza mwenna abasaayo omwoyo ne mutuweereza ne feedback, kirungi nnyo, mwebale kubeera nga mukikola. Kale Sebuufu Bwango, Amanda, Chuchu baffe Lukoma Nantawe twawangaale, atakumira mpeera kunkuumire. Nze Moses Wamala.